Rape abizemu nerambaniza ku Faali TV ijugina kusaba mbi osubscribinge so ngate n'omwana omu yeetaaga obuyambi okulongosebwa omutima ng'omwezi guno gwokuna tegunnagwako yeetaaga obuyambi essaawa yonna yandifa mbaniza ku Faali TV ijugina kusaba mbi osubscribinga atosigale nga otufollowinga ne Faali TV ijugitubaniza updates ezirina value eziba zitambula kussa n'okubanga tubako abantu tubako story banzi musobera okulabika nga mubayamba ntandise ne Spasidana Bambi alina omwana gwatadde ku page wali ku Facebook Bambi omwana ono yeetaaga obuyambi bamuyita Luleta Ufiki mwana muto myaka 3 ne Bambi yeetaaga okulongosebwa omutima omwezi guno gwokunanga tegunnagwako kosana omwezi ogwokutaano era ng'omwana ono yeetaaga omutwalo gumu mu 10 ogwa $, oba omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $, okulabika nga Bambi alongosebwa ndowooza almost ziba bukadde nga 5 n'okusukkawo omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $, bukadde nga 5 babukadde nga 6 owani Uganda munaye zisente zibetaaga okuŋŋaanya mpolampola okulabika Bambi ng'omwana oyo alongosebwa omutima era nga maama we ye Asiimwe Christine omwana bamuyita Luleta Ufiki Bambi akaana kano akato keetaaga Bambi okulabika nga kalongosebwa omutima era nga Spasidana Bambi asabye buli muntu yenna alina obuyambi osobulisa ku namba z'essimu ezo eziri mmanya gaani ga Asiimwe Christine okulabika nga Bambi omwana ono ayambibwa mwana myaka 3 Bambi akaana nga okalingire Spasidana nga akakutte mu kifaananyi ke kaana ako akeetaaga okuyambibwa akayita Luleta Ufiki keetaaga okulongosebwa omutima ebbanga terinawo tozo okalingira akaana keetaaga okulongosebwa nga ebbanga linaayitawo Bambi omwana ono ayinza okufa era gonna nange olina obuyambi Bambi sobuuliza ku namba z'essimu ezo z'olengerawo munayo kusobola okulabika Bambi ng'omwana oyo ajjanjabibwa Spasidana Bambi y'omu ku beegasse kulabika nga banoonya ssente omwana ono Bambi alongosebwe omutima nga tannafa. Faali TV UG Bambi nvuddeyo eyo omwana oyo Bambi yeetaaga obuyambi bamuyita Luleta Ufiki myaka 3 kulongosebwa mutima omwezi gwokutaano nga tegunnagwa okosana omwezi ogwokuna guno. Faali TV UG ngezeko ewa Caroline Maka mukyala MC Katsi bitandise okuyitaayita nti Caroline Maka kosane MC Katsi love yeeyongedera mulinde okukyala kwabwe jjukira MC Katsi yali mukyala waani manyanga MC Katsi yali bawani wa Fiye ono muyimbi Fiye era nga baayawukana abo babiri oluvannyuma MC Katsi n'agenda ne Caroline Maka era essaawa zino omukwano gw'amannyo wakati wa MC Katsi kosana omwana muwala gw'olengerawo omukozi wa Bukere TV amanyikiddwa nga Caroline Maka love yeeyongedde wakati wa babiri bano era essaawa yonna okukyala kugenda kubaawo wakati wa Caroline Maka kosana ne MC Katsi mukulinde mubadde mukyali ku kukyala kwani kwadana n'abatanzi ate okukyala kwani kwa Caroline Maka kosana MC Katsi kuyingiddewo kuyingiddewo essaawa yonna katulabe kukyala kwani kunaasooka wakati okukyala kwa ddala n'abatanzi ne Mr. Likosanaani ne MC Katsi ne Caroline Maka katulabe okunaasooka kubanga ne bano batanzi obiteeka mu lwati nti okukyala kwabwe kulina okubaawo mu mwaka guno omwaka guno ogwa 2022 katulinde basirebu Bama batabuse n'okukyala ensangi zino tebakyagala bufumbo bwa kawundo kakubye eddirisa nedda ebintu byetaaga mwalaali Caroline Maka ne MC Katsi nabo baagala kukifuula official ababiri bano baagalana munnaye ebiri serious kuba omuntu otukira okugamba nti tukyale love ebaawo nga n'okwagalana oweekuli wakati wammwe. Ngezeke wa Pia Pounds alina akayimba ke yakola ne kafuluma video y'abaana ekifaananyi kino bakitambuza nnyo wali ku Facebook nga bagamba ono omukyala Pia Pounds abamba batandise kumuyita Sire Farmer kwegamba omanyi omulunzi amanyi n'okulunda nako kuba okulunda nawo kutwalibwa mu guuni mutuluba abamu bakuyita bulimi bakutwalira mu ttulibwa lyakulima kwegamba simanyi gye nyinza kyogeramu kuba muyita Sire Farmer abaana bali ku Facebook ekifaananyi kino z'omulengiraawo yali alabirira nkoko yali ali mu kuziriisa ng'atudde mu kiyumba kwegamba enkoko yaziwa ng'emirembe agina ndowooza omulengiraawo ng'azikasukira kwegamba nga teetaddeko no pressure y'amaanyi nnyo ng'aziriisa
sibyangu naye bama Happy Pounds akyekusa abana kibasanyudde ni wali ku Facebook ne bagamba Happy Pounds ngaatabuse nko ngaayina nnyingi osanga ayinayo ko mu mulawo gw'obulunzi era abana basinga bagamba nti eno video oba just Happy Pounds mulunzi Happy Pounds ayinza okuba mulunzi ayinza okuba si mulunzi abasinga bagamba ayinza okuba mulunzi abagamba ayinza okuba si mulunzi kwegamba nenze ngamba just ya clip ya video y'oluyimba olumu lweyafulumiza mu mwaka guno Happy Pounds nga just bimu ku bifaananyi bya video eyo yakayimba keyakafulumya Happy Pounds ngezeko ewa mukyala Bindeeba yamanyikidanga rape munaazemu n'abalagako abo bonna ba haters abamulinako akasajja ku mutima ayongedde okubalumya munaaye omukyalo ono jjukira tuli mwezi gwa Ramadhan essaawa zino tuli mu kisiibo naye nga Idi essaawa yona enaatera mukyala Bindeeba munaaye atandise okugjayo engoye ate manyika tuli musaawo muteri kwambala bimpi ebimpi byagobeddwa mu guno omwezi gwa Ramadhan ng'osanga abasinga banaabiza doza abasinga bajabbiza nga mwezi gwa Ramadhan guweddeko mukyala Bindeeba munaaye alina ebifaananyi byatadde wali ku gundi ku page ye ng'alagako abaana abasinga ne bagamba maama mukyala Bindeeba ennyambala nga yakyuka abasinga bamusabye ne bamugamba ennyambala eyo togikomya mu Ramadhan mokka gyongereyo paka eyo osigale ngo olaga ng'omukyala ow'ekitiibwa era abasinga bagambye balinze Bindeeba ng'atwala ni rape emeka abasinga bana ku Facebook basabye Bindeeba naddala abantu abakkiriza ennyo mu rape wali mu gurupu ye bamusabye ne bagamba nti Bindeeba yandibadde bambi amutwala emeka n'amutwalira ddala emeka n'afuukira ddala ajati ebiri serious ebiri true nga si byakweteekako bweteesi n'amutwala emeka n'afuukira ddala ajati omujjuvu era abasinga bagambye munaaye Bindeeba omukyala oba omwagala omubeera mulina laavu nga yamanyi era ng'omukyala omwagala nnyo ate nga okimanyi nti olina mukyala mu siraamu mutwala emeka kintu kiggwe kikutuke yafukira ddala ajati omujjuvu okusinga ate okuddaawo ng'ayambala bwambaza ate biteeteeyi nakwagala kumuyita ajati ng'ate tagenda ng'ako mekka basinga bagambye kyebalina okukola Bindeeba kyalina okukolera rape ekijja okulagira ddala nti kituufu Bindeeba ayagala rape amutwala emekka bibadde wali ku Facebook abaana nga basaba omwami wa rape omupya gwe yakafuna amanyikiddwa nga Bindeeba amutwala emekka afukira ddala ajati omujjuvu muna rape anefaananyi byatadde ku page Bambi nga yeesaze engoye ezo nga bw'oziringira ziragira ddala omuntu ajati oli awedde emirimu. Faali TV mbasiibulidde wano mweraba.